enzikiriza y'aba ahli sunna wal jamaa tekaafuwaza buli musiraamu na zambi okujjako eri ezambi liriko obujulizi nga shiriki, obukaafu, okuleka eswala. Man taraka swala mutaammidan, aleka eswala mu bugenderevu ng'ate agiwakanya titeriiyo, fakad kafara, aba avudde musiraamu. Tukuume enzikiriza. Aqidatuna mustamiddatu min alkitabi wassunna ala fahami salafu salih. Enzikiriza yafe abasiraamu eva mu Qur'ani ne mu sunna ng'abaatukulembera basahaba we baategeera. Kye bataategeera nga ggwe kireke kiveeko, kubanga Qur'ani yakka mu lulimi lwabwe lwe bategeera, ate baaliwo ng'obubaka bukka. Ekyokubiri obusiraamu kye bwatugamba okukuuma, njagala kuba muganda wange Kazindaalo, hifdhul aiman, okukuuma okulayira kwaffe. Allah yagamba nti wahfadhu aimanakum, mukuumenga okulayira kwammwe. Tomala galayira. Abasiraamu b'ennaku zino nga balayira buli kimu. Wallahi nina kyengenda okugamba, wallahi addaadi, wallahi Allah abalaba, wallahi mumpe sente, wallahi naddala abakwata akazindaalo kano, wallahi zaki ku nnimi ali mu kutuba, wallahi Allah abalaba, wallahi abasiraamu mumpe sente, wallahi mulemedde sente. Ulayira ki? Wahfadhu aimanakum, kyebategeeza wahfadhu aimanakum. Ekyokubiri, temuyitiriza nnyo kulayira. Temulayira kitali Allah. Man kana halifan, yenna alayira falyahlifu. Allah alayire ngani? Allah. Tulayira kitali Allah. Fiira mu kitooke kya Gonja, Abaganda balayira bakabaka, kwebaka n'ennyabo. Abamu balayira mutume, abamu balayira Kaaba, abamu n'alayira Qur'ani. Ebyo bitonde bya Allah. Ogamba bugambi, ndayira Allah omulezi wa Kaaba, ndayira Allah omusse wa Qur'ani, wa rabbul Kaaba, omulezi waki? Tolayira maama w'okuziikula nnyabo ali emagombe. Fiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukubo butonyerera. Man kana halifa falyahlifu billah, alayire Allah. Tulayira kitali Allah. Kikulayiza abaana bo n'abakulembeze abamu balayira ebibiina by'obufuzi bwe bali. Yes, n'alayira UPC, n'alayira DP. Ekimuntu ekyogera naye man kana halifan falyahlifu billah, olwa security. Alayirani alayire Allah. Oba buli olayira Allah oba omugulumizi, tolayiranga kitali Allah. Wadde mukazi wo omwagala otya tomulayiranga n'omusinza, wadde bbaawo omwagala otya tomulayiranga n'omusinza. Man kana halifan falyahlifu billah, wallahi billahi tallahi. Ate bw'olayira layiranga okakasa ekituufu. Olwaleero abavubuka alayira kyatamanyi naga nti wallahi Arsenal bagenda gikuba mukono. I'm sorry to say about Arsenal, ye tiimu gye ntera okuwulira nga bagikuba nnyo Man U, nga n'abawagizi baayo beekola ebintu ne beetuga ne betta. Naye abavubuka mutunuulire ensonga eno okumanya nnene. Abavubuka balayira nga bagenda ku mipiira naga nti wallahi Man U 3 Arsenal 0, n'alayira. Abamu alayira naga wallahi enkyansula Kampala. Naye buli w'olayira nekitatuukirira nga kyolayidde si kyekyo, Allah yakuteekako omutambo, penalite. Naye mulowooza Allah asobola okuteeka penalite ku kintu eky'omuzannyo? Bameka abalayira emipiira ne bagisiba naga wallahi nkulayirira bagenda gikuba 2-0. Arsenal n'alayira. Naye Allah yagamba nti fakafaratuhu, omutango gwoyo alayidde bwatu, it'aamu 10 masakin, aliisa banaku 10 min awsat ma tutimuna ahlikum, nga mbaliisa emmere emanyikiddwa.
au kiswatuhum oba yambaze bamasikini 10 kasita olayira obulimba, olayira kyotamanyi kyotanalaba. Wallahi oyo amiru agenza okujja nga si amiru. Omutango kuliisa bamasikini 10 oba okubambaza oba okusiiba ennaku mmeka 3. Ekyo kiba kyamuzanyo ekyo. Lwaki tuyitiriza okulayira naddala abawalimu ababeera emimbali wano kutuba nnamba ebigambo 5 nga wallahi ziriko 3. Wallahi njagala banyumiza kati nakyo kyetaaga kusooka kulayira. Wallahi njagala babuulira manyi wallahi wano South Africa, wallahi wano South Africa edda abasiraamu nga balina ssente, wallahi ekyali wano abantu sibo bali awo. Obusiraamu Allah yatugaa nti wahfadhu aimanakum, mukuma okulayira kwammwe kubeerenga kwakugutyobula. Olwaleero abasiraamu bwe baayitiriza okulayira abantu ne batabeesiga, olayiza abantu tebakyazeesiga. Kuli agalimba naye oddanga omuntu okulayira naga wallahi. Olaba abantu olwaleero kati beekazaakaza naga wallahi mulete Qur'ani njiwandemu neddusu sinze nabbi ninga ate ye yabbi. Yani yaga nti Qur'ani bagiwandamu. Uli naafujja amalusu mu Qur'ani. Man kana halifa falyahlifu billah. Ekyokusatu obusiraamu kye bwatugamba okukuuma hifdhul wudu, okukuuma wuzu. Hadisi eri musnad Imam Ahmad yaga nti la yuhafidhu ala alwudu'i, teri yekuumira ku wuzu illa mu'min, okujjako nga mukkiriza. Omuntu buli wabeera ne wuzu abeera mu bukuumi bwa Allah, ate bwakuuma wuzu n'alinda esswala eddako abalibwanga asaala. Mubeerenga ne wuzu nga mugenda okwebaka, nga mugenda okutambula, ng'olina kyokola beera ne wuzu. Naye olw'okuba tetuba ne wuzu, obukuumi Allah n'abutujjako. Ebulaba omuntu atambula ne yeekoona, simu ne bagibba, abamagamaga asala ekkubo n'awulira eŋŋombe ate badde nzise badde ekize South Africa butaba naki. Imaamu Shafii ekyafaayo ntera nnyo kisomesa abasiraamu, yakyalira Imaamu Ahmad ne basaala esswala eya Aisha. Imaamu Ahmad n'agenda ne yeebaka Shafii ng'atunula ali mu Qur'ani paka lwe bwakya. Babagamba okusaala subuhi, abaana bawaka ne beewuunya ne bagamba Imaamu atalina wuzu asaala ati, n'abagamba sinneebaka wuzu ya Aisha gye nkyalina. Naye wano waliwo ne asiri twakagimalanga yagenze buli weekuggwako genda ofune wuzu. Ono waffe Uganda batumiza seeka owegundi azaala deputy mufti Ssesimba tamusuza Shekhani yava waka nga alambula ku kyalo, omwana wa kagaali najja n'amutomera. Basiraamu ne banyiiga ne baagala okukuba omuvubuka, naye yabagamba mumuleke, nze nina ensobi, ntambudde sirina wuzu. Era abasiraamu ne baleka omwana. Bw'olowooza bimeka ebikutuuseeko olw'obutaba na wuzu? Riziki ebuze, bannange be bafuna bangobye ku mulimu, beera ne wuzu. Genda osaba omulimu ng'olina wuzu. Jangu mu bukya yaffe eno gye tugenda oteekawo ng'olina wuzu. N'ennyama ejja kuwoomera. Ne bw'oba olaba bagamba ogenda mu buliri, beera ne wuzu. Kikuyambeko n'obutapakuka. Kyova olaba tutunula ebiriroliro ng'ebintu obikoze bubi. Tugamba maama bwe oba leero mbadde ki? Biganye, muliro gubuze. Weebakenga ne ki? Ewuzu kikulu. Siraamu bwatugamba okukuuma wuzu. Ekiddirira ekisembayo, obudde batugambye tetulina, mu bye tuteekeddwa okukuuma hifidhu salawaati, okukuuma esswala. Banaye mwekuumire nnyo ku swala, musaale nnyo, tolagajjalira ki? Swala. Ne bw'onoobeera bizi otya totanga swala. Kuuma esswala nga Allah bw'agamba nti hafidhu ala salawaati, mwekuumire ku swala, wassalaatu lwusta, n'okusingira ddala esswala ey'omu makkati, buginyweze asiri.
bantu babeera bize, waliwo gym, waliwo emipiira, lunaku luganye, alaba buziba, omugaati gukoze eki, guganye. Kyobola abatugamba nnyo gyekuumirako eno esswala, tukuume nnyo esswala. N'ekirala obusiraamu kye bwatugamba okukuuma hifdhu ra'si wama hawa, okukuuma omutwe n'ebiguliko, amaaso obutagatunuza ku haramu, amatu obutagawuliza haramu, omumwa nabbi yagamba ekigendo singa tuyingiza omuliro muki mumwa, nga tugeya abasiraamu, nga tutemerera abasiraamu, nga twogerera abasiraamu. Kyotamanyi nekyomanyi oyogera, nga tusiikudde fitina olw'omumwa guno. Kuuma nnyo omutwe n'ebiriko. N'agamba ekirala walbatanu wama hawa, olubuto n'ebyetoolodde omuli obwereere, ensaazo. Lubuto luno haramu, era byebimu ebigenda okusooka okusensebuka mu kabuli, lubuto na bwereere. Ndowooza bigenda kuvaako buvi nti kagudde eri, lubuto bwabise, haramu. Wallahi wegendereze nnyo byoteeka wano, wegendereze nnyo wojja, bwereere. Bantu nga batulisiza bantu ku nsi kuno, bwereere. Kuuma ensaazo. Osanga wano n'abatali bafumba abalina abaana tebaliyo, omuntu agazi musingo ate sinoonya ate alina abaana. Can you imagine? Abo obwereere bugenda obubafubutukako mu kabuli, butakuuma nsa. Maliriza ne hadisi eno nabbi gye yagamba baswahaba, naye ndowooza abagamba ba mulembe guno twalizirise. Yagamba man yadmanu li, ani ampa garanti mumwe, ma baina lihiyaihi, nti anaakuuma ekiri wakati w'embaaze nga lwe lulimi, wa baina fakhdhaihi, n'ekiri wakati w'ebisambi bye nga bwe bwereere, admanu lahu aljanna, muwe garanti aw'okuyingira ejjana. Ekyo nabbi weba yakigamba baswahaba. Ffe ndowooza tuli kiki? Olulimi luno nga lukoze emirimu gy'abantu. Buli wawulira sheekha abantu nga bakwogeraku, bisanga emikono mu maaso, bakukolerera. Allah alina abaddu be yateeka mu nsi nga bakolera abalala, basaala nga basaalira ggwe, basaddaaka nga basaalira ggwe, bagamba bali mu ddaawa bakolera ggwe, kubanga buli bye bakola Allah abibajjako n'abiwa ggwe gwe boogerako. Allah alina abaddu, eyo hadisi, alina abaddu be yateeka mu nsi kukolerera balala. Abantu bagenda tuuka ku kiyama, Allah abagireyo fayiro z'emirimu nga gyagejja bwe giti, bagenda nti Allah bino twabikola ddi? Abagenda nti baganda bammwe baalinga mu nsi nga baboogerako, ne tubajjako ebyabwe ne tubibawa ebirungi. Igwe gwe batoolako olina swala mmeka? Gwe batoolako olina mirimu ki? Era abo bonna bempulira abayita abantu embwa nga bwe nawulidde abatuyita embizi, awo tewali basiraamu. Nze muhapi akawunti ejjula ababeera ku Facebook, no muhapi. Eyo hadisi ya nabbi. Allah alina abaddu abakolerera abalala, ateekawo abalala bakolerera abalala. Bagenda e Makka, Allah n'akuwa umura gy'otagendanga nako, muddu kukwogerako byatamanyi, kyeyawulidde, kyatalinako bukakafu, kyawaayiriza abamu ekiboogeza fitina, nsaalwa, kwetukuza. Kati Allah ng'akwata ebirungi byabwe ng'agaa nti esswalazo z'osadde. Ali Mawala alinako omugabo, Addaadi alinako omugabo, Siraaji alinako omugabo, Kasule naye gwe bagabanya bwe batyo, gwe batoolako olina bimeka? Maliriza n'ebigambo bino, ye wasuya gye mbasibirira. Amiru wasuya wange ndibakubiriza tubeere bumu. Bannaaye mwewale fitina. Ndabye fitina e Kampala, sinnalaba fitina ya bulabe, erimu bulabe, erimu busagwa nga fitina eri South Africa nga Uganda.
naddala ku mwaka guno. I have seen a lot. Okuddamu n'okwagala bannayuganda abatono bwe bati okwetta olwa fitina. Oli n'atuuka noga nti abasiraamu pyuwa bali wano Mayfair, abo bonna abasigadde eyo mu nsi bashiriku, nga nange ntwaliddemu. Sinnalaba fitina erimu bulabe nga fitina gye mulina. Mwagale baganda bammwe, mubayambeko mubakumekume babeere n'obusiraamu obutuufu, mubasomese, mufube kubeera bumu. Ekyokubiri kyembakuutira, mwejjeemu ensaalwa, tokwatibwanga banno nsaalwa. Allah yagaba ebyo byolaba banno bye balina amaanyi ga Allah. Kati buli lwofitina munno, obanga akoze ku Allah obulumbaganyi, obanga anenya Allah nti ono bino yali tabisaanirwa, Allah tuga nti wasalullah min fadlihi, saba bisabi Allah birungi zibewunya nobewu nolaba munno nga yavuwadde noseka, obundi yalina sente takyalina kakirabe, noba nga ofunirawa gwe yali badde alumwa. Bwe tujja eno nga muli bagagga mwenna, ebigambo byali badde bingi wano okukolerera obusiraamu. Ekyokusatu kiddira ekisembayo mpite Sheikh Mafu, basiraamu mwejjeemu okwetukuza, muleke okwesalira nti mwe muli bamujjana nti abasigadde bamulira. Mulekeraawo okwetukuza, wala tuzakku anfusakum. Wallahi omuntu yali badde eraliikira bweraliikiriza n'agamba byenkola Allah abikkiriza oba tabikkiriza, naye ate gwe oli mu kwewaana. Olaba abatagenze mu jihaadi ti si basiraamu. Nizi n'ensi zemmanyi eziri mu jihaadi, South Africa sigimanyi. Olinda ki okuva wano ogenda wali jihaadi ezaddala olumbe? Engeri gy'ogyagala ennyo jihaadi esookera ddala, jihaadi talabul ilm, kunoonya kumanya. Imaamu Ahmad yatuuka noga nti afdalul jihaad talabul ilm, jihaadi esinga ebbeeyi kunoonya irimu. Tonoonyezza irimu, tomanyi na kusoma Qur'an, n'okusaala tomanyi, n'okunaaba janaba tomanyi. Oyagala janaba ya kitala, manyi oyagala jihaadi ya kitala, naye nga n'irimu toginoonyezza. Tomanyi hadisi, tomanyi akiida bweva, tomanyi obusiraamu babukwata batya, tonoonyezza irimu, oli kubamanyi osojjola. Weerabidde nti luhumul ulama masmuuma, emibiri gy'abamanyi butwa, buli agikombako n'abageya n'abasojjola n'abanafuya n'abatemerera butwa. Oba olidde butwa, wallahi nga tonnava ku nsi kuno Allah alina okusasula kasita owalampa abamanyi. Ekyo nkirinako obujulizi, kasita owalampa abamanyi. Abantu abagamba mutye Allah, muve ku shiriki, mudde eri Allah, ate gwe n'obaddako n'obasojjola n'obavuma n'obanafuya mu bantu, ate nga gwe tosobola basomesa, wabula ogugwo kusojjola, kunafuya, kujeregerera, kuyita abamanyi nti mbizi, n'otuuka noga nti Sudaisi yeetaaga kugibwako mutwe. Ensi yonna eyogomba okusemberera wali Sudaisi asaaza ku nnyumba ya Allah haramu. Nze wempulira nga bavuma Sudaisi, kati bwovuma nze nseka, ate n'oluusi abanvuma sibamanyi nawe mutunula. You are wasting your time, kubanga I don't know you and I don't want to know you. Nkulinze ku kiyama nfune ku mirimu gyo gyonkolerera Allah jjajjini. Nkomyawo, mwagale nnyo abakyala abo bali mu katebe, mubalage omukwano. Buli alina omukazi awo mulage abakyala bammwe love, mubaagale. Mukyala n'abeera ku kyeyo n'abeera nga talina njawulo n'ali eka, n'otuuka n'omukubira e Bulaaya emiggo ddala. Eno gye nasanga omusajja gwe bampawaabira ayingira mu buliri n'akalaadi n'ekkanzu ne Kulaani, Cape Town gye nali wamma ewaabano. Abakyala abo mbafeeko, mubaagale mubalabirire. Niye omutaayagale bakyala abo mujja kuba mukozi bulungi. Subhanaka Allahumma bihamdika.
nastaghfiruka wa natubu ilayk.